olwaleero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022 twafemba okujja ku kooti wane Makindye ennaku z'omwezi zaali 10 ku nsonga za TikTok munnaffe amanyiddwa nga Cephcoh era ku kigambibwa nti yayogerera fulufiga amafuukule so leero lwe lunaku olulagaane era ng'ennungi bwe zitakya bbiri era we ziweeredde omukaaga ez'omutuntu tubadde twagobye eddabumale nate okuddamu okuwulira omulamuzi ensala ye naye ebyembi era atwongeddeyo okutuuka ku lwokutaano olujja gwe tudde naye wano omu ku ba tiktoka era ab'amaanyi wano mu ggwanga bwengezezzaako okuba nga nfuna tuwayeemuko ye ku butya bwalaba ensonga zino atubuulire Cephcoh ebbanga lye bamukangavudde limala. Mukulu ogamba otya ssebo? Sigamba baba ogamba otya gye muli? Sooka obuulire kwatulaba amannya go. Amanya ni Doboozi si olabisa TikTok Uganda Kipampa omwavu alina essuubi agenda ga muntu Ssenyonjo Roland. Kakati ku nsonga ya Cephcoh eno nga bwetambula wabiwulirako ku nsonga enkulu oba ekikazaala bulwa ng'omulwa mulisa ku mmere ekyamuviirako okubanga atwalibwa mu nkomyo. Kakati okyogerako ki ensonga eyo? Ensonga ezo soga ddala ndi omu ku abo abasooka okulowooza nti oba muzanyi naye oluvannyuma nnyo ate mbuuka nti kyali kya ddala naye nga saagala nnyo okugenda wala kyenyinza nze okuba kubanga ayagala okuyisaawo musango gwalina kale musango gwandibanga munene naye essaawa zino zembeera gye tulimu erabika yakwagala kati kumulagako obulazi bwe bituuse kubanga waliwo ebagala abalala okukakasizaako kuba okutwaliza wamu ebbanga liba limala atatta muntu ate kale yavuma naye talina gwe yakuba talina gwe yali ataddeko ngalo ziri kisinga okuba ekinene so kati nze ndowooza bintu bino kale sijja mmanya nnyo kiki sinamanya nnyo kiki naye balinga baagala kati oba okutulagako anti ebiseera ebisinga kooti etera okutwala akadde bwe kati enzingu ne zeetooloola okutuuka ng'olwaleero kibatera okubanga ekitera okubanga kyesigamwako kiba nti bakyanoonya bujulizi abantu obujulizi obumulumiriza bujulizi bwe butaliiwo okutuuka gye buli eno kiki ekiri awo kuba nti tebamusalira bbanga bwe riti naye ng'ate gyali nti mukume ennaku z'omwezi bwe ziti oba bwe ziti kati olunaku olwaleero olunaku lwe bali balagaana nti tugenda kudda mu kooti kyensukale tebagamba baye bagenda omumota wabula nga twali tusuubira naye okusinziira ku mbeera eriwo babeeko kale tebatutangaazamu kati tibatugambe kati ngaffe abajja okumukyalirako oba okumulaba embeera gy'alimu kooti batuwulire ekituufu ekiriwo eno si wakuteebwa kati kuba kati naffe tuteekamu amafuta n'obudda ntomu ayinza ogamba ani abaakututteyo naye nze ndowooza kya mugaso nze okubeera wano kamera nezindaba nga mbaddeko ku bulaawo bikozi nange singa afaanana obulungi ennyo ekyo kimu kiyinza otutuuka wange kubanga nange envuma nga bw'onnyonnyodde kansuubire nti omuwuliriza waffe ensonga aziwulidde bulungi buli omu kye yeebuuza nange kye neebuuza nsonga ki ekyasimbideko ekkuuli mu nsonga zino okubanga Cephcoh ateebwa kubanga mu butuufu naffe tetumanyi kati kiki kigenda mu maaso bisusse bwe twali tubisuubira so we bali tugoberera okuva gye twavudde mbadde Jami Radio Uganda nga tunyumyamuuko n'omukulu ono nga ba tiktokers ffenna tukubaganya ku birowoozo ku kiri ku munnaffe naye era ndowooza naffe tukijjemu ekyokuyiga era atayiddemu eno mbeera ndowooza jjabba afe esinga kiki kale bwe tubadde bwe tutambudde ne munnange erabisa omwava alina essuubi Kipampa omwava alina essuubi naye nga TikTok nkozesa Larisa. Okay.